that is Alien Skin for You wali ku Freedom City abadde yakayingira ku stage ndoza Olaba Energy ayingide mu byambalo biri bitwabalaze nga ayambala maifa twamujidde Edalu vibe badde wagulu nnyo so ababadde okumpi ndoza amatugajuzo okubaba ndoza kino kye kibadde mulindwa era obadde kyenninze tubaweereze nafe munnange tubere nga tutandikiraawo onako olwencha kuba tugezezaako kubasigira ebisigade tugenda bitereka mu masimu tubabawolekya kubivulunga bwe bitambudde ku ground ndowooza Alien Skin abawagizi be bamulaza omukwano muyitirivu nnyo nnyini ddala era ndowooza kimaze ndowooza okweyoleka ani ghetto president addako omanye ebiseera ebisinga babadde abantu ba ghetto president babyetuuma bwetuumi bucha maani awo ne tumulaba ze state n'emunyigawo abadde lugugu so ne tulaba kabaaya awo naye nga takijjayo bulungi omanyi ghetto president bali bagenda mukuba entandaalo ku next media bucha yamusalako bucha adduka gwe bucha omumanyi atadduka nnyo nga talina muggo bw'aba talina muggo addukira ku bisenge mumanyi gundi ba firimu z'aba China bucha bw'amasuka bakongola mabe abanga jinja nga liva mbutida naye nga Alien Skin performance ebadde so energetic abantu bamulaza omukwano enduulu buli kimu kyonna kibadde maligadi sana nga mulaba crowd ku mukulu TikToker Manina oyo guy yakola gundi ya trending nga alaga zebra nga alaga ntulege kumbe eno waliyo zebra okisegeera so Alien Skin ono omusajja wa maanyi nyama zo zebra chichi zebra eba ntugga entulege n'entugga eri waliyo ntugga nga yalaga ntulege yes performance ya ngeri gundi jazeemu ku stage so kwa abantu obagambi abantu okubasigira abasirikale babadde bangi abamuyimiridde nabo kati olutuuse banaate bazze nabo bafangonyi soja be abamaje ne babakuba ku stage ne babajjawo olw'amaanyi Alien Skin gajjiddemu kuba babadde bajja nga abasirikale abamaje bebagala okumuleeta ku stage kakati ate ne fangoni bagafe tumuleeta bafangoni nga nabo bagamba fa bamulesa awo bonna ne bakkiriziganya nti bafangoni bajja olutuuse ku stage babasiseewo misinde ekireese ekyo kwe kulabika nti bano bafangoni babakuba ku stage kyandireetedde bano abantu abali mu crowd nabo ate okwagala okuwalampa bakole ki embeera eyinza okuvaako obuvuyo moze ng'abantu abo bobalaba wansi bunkenke bw'amaanyi nnyo emmiya kavuyo bwe kati ne kakolebwa kyetaaga eddakiika nga 3 omuntu okulabika nti afa okitegeera eyo crowd nnene nnyo so kyenewunyiza wabweru awo abantu bali wabweru kyebakoze screen bazisadde wabweru era abantu babembedde ku nguudo okwo balaba ebigenda mu maaso then batadde ku rooftop ne bateekako n'eri emabega wali parking waggulu eyo yonna abantu ne babateerayo screen kwe balabira Alien Skin munda kibembedde so ekireetedde security okuba tight naddala munda kuba ate munda wali delicate nnyo kuba botunira numbers ezo bwe bajjawo akavuyo konna muganda wange emirambo bayinza okuyola egiwere 10 that's why police kyekigireetedde ku Alien Skin okumuvaako emabega bagezaako n'okwogerezeganya abantu nti bannange tukwate empola buli omwanyu agezeeko okunyumirwa mu kifo waali ekivulu kino kiggwe mu mirembe buli omu aveeyo n'essanyu eryo eryamuleese so Alien Skin ekivulu kino kibadde so massive akoze ebyafaayo omuyimbi atanaweza mwaka kuba yakayimbira emyezi 11 omwaka agenda kuweza muweze kyakubiri nti ekivulu kino kirangiddwa within the period of I think 1 week okitegeera ekyo kivulu era tekibangawo abantu balangira ebivulu emyezi 6 emyezi 5 ate era ebivulu ne bibasala so influence endala y'ekivulu kino yalaze amaanyi agali ku ground Alien Skin gayina kiri ekyeyolekere wa Kisekka n'ebitundu ebirala byayisemu kuba leero akedde kola drive munakawa mu Makindye muna fangoni soja naye motoka ye gundi kikekete nga lubala nnyoso nga yekulembedde maaso ganja olunaku olw'enkya katubawe full performances musebe bulungi fe katwebake mu ndowooza a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako